mukyalo ono yakwata ekkubo n'agendako mu massage nga oli omubiri gwe tegulisitedde oluvannyuma lw'abasawo kumugamba agenda afuneko amassage. Omwami yamugamba omuvubuka ono yali musajja mubalagavu n'amubuuza kiki buzibu ki n'amugamba nnyina pain magumba ne munyama mu bitundu ebimu. Omwami ono yatandika omukwatako n'omukyalo ono alaka ali aludde okukwatibwa ate nga yalina omusajja yatandika owulira emukyukakyuka y'omubiri gwe era omusajja ono yakiraba n'amugamba nawano wannuma mu kumusemberera. Jjukira abasajja kati bwe bati tuba twasigala batini abamanyi point ezigonza omuntu era yamunyiganyiga mukazi agenda owulira nga ateredde naye ekintu kino kyamukuba wala. Omukyalo ono gw'olaba mukyala mufumbo bamuyita Mary. Omukyalo ono alina omwami era omusajja amusomesa era omusajja ono mu nsomesa ye omukyalo ono bamawangadde ne mukyala we kumala myaka nga 2 kugenda waggulu era nga bali mu mukwano ogutenkanika. Bajja ne banoonya ekifo we bagenda okubeera oba okutandika okubeera okusinziira ku kitundu mwe baali bazze era baatunuulira akafuka ne bagamba omukyala yali atunda ennyumba nti muna ennyumba eno tujja gyagala era olw'okuba nti baali bakwatagana babagamba tewali buzibu ennyumba bajja gitwala. Omukyala yajja n'asisinkana omwami namugamba naye obadde okimanyi nti leero bwe nayiseeko masaagi ebyaddala omubiri gwange gwakyuse era mukadde ako awo wennyini omukwano we bagukolera mu luumu eyo. Omwami ono gw'olaba musajja musomesa ku yunivasite emu era ng'asomesa abantu abakuzeemu. Omwami ono ayina nga bw'onaagamba nti abaana basomesa ne mu baana basomesa mulimu omuwala ono gwe bayita Lawula. Lawula amaze ebbanga nga yeegomba omusomesa ono okuva lwe yajja era Lawula yatandika okukola steps eziraga nti yeetega era yasaba lunaku lumu professor b'omusomesa ono n'amutwalako ewaka. Wabula bali ewaka nga bako omukyala alina bye yamunyumiza n'ekyewuunyisa omwami yali ku ssimu ng'atekisinga Lawula. Lumu aba ali mu kilaasi ng'alina bye yasomesa omuwala ono yawulira ng'embeera alinga ateetegeera era obuba nga ateetegeera akwate ekkubo n'adduka mu kilaasi. Omwami ono yakiraba omusomesa n'agamba kyekituse yamulumba mu binaabiro. Omuwala ono akayina obuzibu ewaka ng'alina ebitagenda bulungi. Omusomesa yasalawo amukkakanye. Jjukira yatandise okapiikinga mu interest mukkakkakanya wano eno akakuta akawadde akafumito era mu kuva mu kafumito munnange bamaaso ga n'atera okuddayo okusoma obusomesa wabula mu toilets mwe baali tebamanya nti omuyizi omu yali abalaba tebakitegeera anti Kabaka Mandebe tulinde part 2.